sallallahu alaihi wasallam omuddu bamuyitanga tiwakoze abcd obiwulidde nti tulina kuba kiboko bwezi nti gino tekiboko galamire kyonnyini ekyo kiwanigambye nti at least kiri organized mu niyakigaana ate olwekyaffe ebyo biri haram lukokola mpi ngumi teke bagwiridde esowaani bagwiridde emeeza bagwiridde biki bagenda okumaliriza okubagana ng'ennyumba tekyafaananika kiri ekiri kyolaba nti kiri organized akigaanye tokkirizibwa kukuba mukyalawo ng'akuba omuddu bamugalamizanga ne bamusomera n'ekika kya kiboko nemuwendo tugenda kukuba kiboko 25 kiri haram era nabbi naye abuuza sallallahu alaihi wasallam kati omaze okumukuba egyo emiggo tubudde bwokwebaka butuusi nti ate kola booti ne booti ne booti olina amagezi tekikkirizibwa okubonereza omukyalo okwajja mu Quran wallati takhafuuna nushuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fi lmadaji wadribuhunna mubabonerezeemu daruban ghaira mubarrij olubonereza olulaga obukyayi ososo olwa pain obusiraamu butukkiriza okukuba omukyala olukuba olutali kumulumya wabula kulaga bukyayi abakozeko ma office singa omuntu client wajja mu office n'abaako bya complaining n'akuba oluyi ku mmeeza owulira otya oba owulira bubi nnyo owulira obulumi naye abakonyeko kati lwe lukuba lw'obusiraamu ku mukyala si lwa payini nti akube ku mubiri kuli afune obulumi tomuhitinge waawulira obulumi bwa mutima bwoba ovuga emmotoka owa boda najja akuba oluyi ku bbuutu eri emabega ono oba owulira nga zivudde oyala kuvaamu mukube naye akonyeko egyo bata payini olwo lukuba lw'obusiraamu ku mukyala lwa payini ya mutima si ya ku mubiri wadribuhunna mubakubeemu olukubo olwo lwategeeza oluleeta payini mu mutima so si ekipapi ky'oluyi engalo zasigadde nawo kutama bagenda kumutunga simanyi biki yabiyuzizza nga mukuba bagenda kumunyiga n'amazzi ebiri haramu ebyo biri haramu babikuba mpologoma n'omusota mpozi olukuba lw'obusiraamu lwa payini ya mutima so si ey'ennyama daruban ghaira mubarrij olukuba otalekawo buufu otalaga buufu otalumya otaleta musaayi otaleta bbwa otaleta kulunguula era yenkofiira eno gyenkutte ku mutwe gyomukubisa bwoti tinkoye neeyisaayo naye nga kibagenderera mulumya mu mutima so si oluusi nze kubanga sinakuba kwennyini naye nobaako kyokola ekimulumya mu mutima kubanga ebintu omukyala ebimulumya bingi naalumwa ne pressure n'erinnya n'asala kilo 5 mu lunaku 2 kati nabbi sallallahu alaihi wasallam atugaana omwami naye no baana bange mabegakaawo twali tugenda mu mulandowooza ng'omwami omukyala mukuba omwami omukyala yakuba omwami n'atugana nti bannange imaamu nti omukyala ankuba bw'okyogera mu bantu kiwulika bubi ti omukyala akola ki ankuba babuuzira omusajja akola ki ate nange bwe naamukuba ne bakyogera mu bantu nti omwami akuba omukyala nakyo kiwulika buki omusajja omunaddiini yenkanidde wano akuba atya omukyala kati ku byonna nkolekoki kubanga nkuba siga nti simusobola musobola bulungi nyo nsobola okusalawo ntajja kunkona kwadde oluyina olwo twamaliriza tetumanyi ansa yamuwa nga byombi bibi gwokujja ne bagamba nti oyo seeka wamwoyo gwe mulaba akuba omukyala kirungi uza seeka atusomesa biki akuba omukyala ate singa bagamba nti mukyala wa seeka wamwoyo omukyala amukuba mugamba nti seeka alina magezi
byombi bibi kati ng'anoonya solution nejebuli nti tetumuwanga ate tumugambe ki nti beerawo bakube naye ekyali kimanyikiddwa mu jahiliya periodi abaami bakubanga abakyala nabbi n'akiwera obusiraamu ne bukigaana okugjako olukuba lwe tubugedde allah lwakkiriza mu Quran al-Karim. Naam. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد bebabiranga baslave emirembe giri ng'ensi ekyalina abaddu naye obusiraamu bwabiwera kubanga obuddu si kirungi. قال المصنف رحمه الله باب الخلع. قال المصنف رحمه الله باب الخلع. muwandiisi w'ekitabo الشيخ عبد الغني الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة ezo hadithi ziyasula tukuŋŋaanyiza ku mbeera y'okuyisa n'okubalansinga abakyala bo. Tekitegeeza nti zaggwayo ye nze yatukuŋŋaanyiza zeezo kati atutte mu mulyango ogwogera ku khulu okweyambulula. Azizaako omulyango guno kubanga singa ebyokwenkanyankanya abakyala bikulema abakyala bayinza okwagala okusazamu obufumbo. Oyinza okulaba nga kiri nnomo olaba nga abenkanya lwoyagala lwoyiseeyo lwazze ku bwongo n'omujjukira n'omulowoozaako n'okuba obufaananyi noyagala ogendeyo ye ng'ate omumenya ayinza okwagala okusazamu obufumbo. Kati waba busazaamu akozesa akadirisa ke bayita khulu okweyambulula. Khulu muteeko mu miteeko gya talaka kubanga amala khulu tugenda mu talaka naye asoose khulu kubanga abakyala abo bolaba basisita baffe abo bayita mu bintu bingi mu bufumbo eyo gye babeera mwanange bagumira agantu gangi. Olaba munno gw'okola naye ku mulimu omutunulira bwoti nga tolina kyomwegombako n'eki si neeyisa si nki kati saasira omukyala abeera nayeeka waliwo munno gw'otunuulira nga tewali karakita n'eki kyomwegombako naye oba omunno gw'otunuulira nga alina ebintu byewegomba naawe bimukoppako naawe bisse muki mu bulamu bwo mu nkola naye olwo gwewega nti kati saasira mwana muwala atudde eka kazi wa talina gyawakulaga talikwata ku muswaki ofiisi yonna neetabuuka naye ng'atudde ng'eri kati saasira mwana wa bendi mukazi wattu kati wakati mu time y'okusamba omupiira ate ejjukira opponent aba close kubanga temuzanya tennis naye mukazi wattu n'amala ayogerako ng'ajja kulunyumya. Kati basisita baffe abo bambi gye babeera mu bufumbo nabo bayite mu bintu biki bingi nnyo ebisoomooza challenges ne baguma ne babeera eyo naye singa biba biganye nabbi abalaga sallallahu alaihi wasallam nti balina ekibaita khulu ye mukyalo okubanga akooye naye nga ye omwami alaba obufumbo buli nnomo era tewali buzibu. Omwami singa omukyala akowa akozesa sisitemu y'okweyambulula omwami kubanga omukyala bwafumbirwa abanga ayambadde olugoye bwakoowa n'asalawo obufumba bweyambulula abanga ajjamu olugoye lweyayambala luteekaawo. Era khulu amaanyi gonna powers ziri mikono gya mukyala si kitaawe si nyiina si basisita wadde looya we wabula powers ziri mikono gye kubanga yamanyi peyini gyalina mu bedroom eyo. Kati okweyambulula mu njogera emu abanga omukyala agaba talaka lwakuba kyo kikozesa alkhulu kwe kweyambulula. Ate atalaq tujja giraba mu maaso ate zo powers ziri mwami
omwami alina powers nga bwe tujja otutuukayo ku mulyango ogwo inshallah taala. Naam. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا في دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. حديثين لمن بصحابة babiri omu mukyala bamitanga Jamila binti Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ye mukyala wa Thabit ibn Qais ash-Shammas. Thabit ibn Qais ash-Shammas sahaba we Makka jeno mulwanyi namige omu ku baduumizi b'amagye ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamitanga Thabit ibn Qais ash-Shammas radiyallahu anhu. Yali musajja muddugavu Thabit ibn Qais yali musajja muddugavu. Bwe yatuuka okufuna omukyala yafuna muwala wamutanga Jamila muwala wa Saba Nanfuusi Madina. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yali azaala Jamila. Wadde omwami yali mu Nanfuusi naye yalinayo ku baana ab'eddiini batalina buzibu na Nabbi sallallahu alaihi wasallam abawala n'abalenzi. Kati omu ku baana be abawala bamutanga Jamila. Jamila yali mukazi mbalagavu ng'afaanana erinnya lye Jamila binti Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kitaawe mu Nanfuusi. Naye omuwala ono yafumbirwa muto, emyaka egy'ekito tebeetegereza basajja. Netuuka ng'alaba omusajja si mulungi okusinziira ku kikula kye ne byute ye ne langi. Ekituufu kyali nti Thabit ibn Qais yali musajja muddugavu ng'ate ekyo kitadde ku mabbali ng'alimu embeera z'obulema nnyingi ne mu feesi mwennyini nga mulinga omwakyama oba eri yagwa ku accident oba kiki. Kati Jamila agenda okwetegereza omwami ono nga tatebenkera. Naye mu kufumbira yali yasaba shamba ey'entende kubanga Thabit ibn Qais yali musajja mufunyi nga yamuwa mahare ga shamba nga sizoni bwetuuka bakungula abakozi omukyala n'afuna ssente empya n'enkadde gyemuwanga amahare. Thabit ibn Qais omu ku basanyusibwa n'ejjana. Thabit ibn Qais gwe twogerako nga ne basahaba bakulu bamutya Abubakari ba Umaru yali wampisa nnyo 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 ate munaddiini ebitagambika. Naye Jamila ng'aga nti omutima gwe tegumwagala tamundabikira bulungi era yagendanga ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'akubirira kubanga omumanyi w'eddiini abafumbo bwe bajja omulimu gwe mukulu kulaba nti obufumbo tebuyiika. Omusomesa w'eddiini abafumbo ne bajja nga nti ffe leero nze sigisulamu mwaleetalako agende kubirira olabe nti obufumbo tebukola ki tebuyiika. So si gw'oliwo kwawula bafumbo mala kwawukana nti mugende waseka gundi oyo ayawula bafumbo. Ekyo kitendo kibi. Ajja fuuka mwawule ayawula bwawuzi bantu. Kubirira sooka okubirire. Naye lumu omwana ono omuwala yajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ebigambo. N'amugamba nti ya Rasulallah inna Thabita bin Qais la uibuhu fi dinihi wala fi khulqihi. Talina ayibu kamogo konna mu ddiini
wadde empisa byonna ali 100%. Anjagala, musajja wa ddiini, musajja wa mpisa. La uibu kiba muayibu, talina ayibu yonna, talina kamogo fi diinihi, mu byeddiini talina buzibu, wala fi khulqihi, wadde empisa byonna 100 mulungi. Naye ya Rasulallah, nze ntya okuva mu busiraamu njafuuka mukafiiri, situukiriza buvunaanyizibwa bwange kuba simwagala. Era riwaya ezimu ziraga nti yamugaa nti ya Rasulallah, ogenda kunjokesa omuliro ku kiyaamu, nsibye w'omusajja, sigenda kukola haki zange, raitisi zange sigenda zituukiriza gyali, nfune omuliro ku kiyaamu, ndeka nve w'omusajja. Nabbi n'amukkiriza sallallahu alaihi wasallama. Naye ng'omwami amwagala bitya? Omwami ng'ayagala nnyo mukyala we bambi. Kati nabbi n'amugamba nti ogenda kumweyambulula, ogenda kuzzaayo shamba. Wetujja amateeka gonna agafuga khulu kweyambulula, amahale gaddayo, ogenda kuzzaayo shamba. Amahale ge yakuwa gaali ga nnimiro ya ntende gye bakungula n'ofuna ssente empya n'enkadde eddeyo. Era ogenda kutuula mwezi idda ya mwezi ogwo gumu. Wakaana awwalu khulu fi lislaam, era ye yasooka okukola khulu mu busiraamu. Mwana muwala Jamila binti Abdillahi ibn Ubay ibn Salul yasooka okweyambulula mu busiraamu, era amateeka twagayirira ku oyo. Naye gwe twogerako tugende nti yali musajja munaddiini, musajja wa mpisa, muduumizi, musajja Allah yamuwadde ejjana. Twali tusomewa Sheikh Fawzan, Allah mutukuumire ya Rabbi, agamba nti okulaga nti ewa Allah feesi si yeekola, wadde omukyala amuganye naye nga ye Allah yamuwadde ejjana. Wadde omukyala akoze eki? Amuganye olwa kkala ye n'ekikula kye, yalimu embeera ezaagomagooma, ye nga Allah yamusiima dda namuwa ki? Ejjana. Kubanga ewa Allah si bya feesi na figa na kkala, si byebyo. Biba kuba bya kkala, bamagulu meeru bonna bali bagenda mu jjana, kubanga buli omu ayayanira eyo kkala. Biba kuba bya figa, abakyala bandibadde batulekawo ffe, kubanga ffe tulina figa. Naye si bya figa, si bya kkala, wabula mirimu Allah gy'asiima. دم حديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس الشماس ويصحب مكة ومكة دوميزي نبينا abantu abaduumizi b'amagye radiyallahu anhu, mulimu oyo wetanga Thabit bun Qais الشماس radiyallahu anhu. أن امرأة ثابت بن قيس mukyala we bamutanga Jamila bint Abdillahi ibn Ubay ibn Salul. Wano mu kitabo tebamuleese, naye ye mukyala oyo Jamila, Madam Beautiful, gwe yali yawasa mu maka g'omusajja omunnanfuusi. Naye nno omunnanfuusi oyo si wakusaaga bannange, yali mulabe nnyo, era yakosa nnyo eno nnyo. Naye mwanattu ekyewuunyisa baamuzika mu jjuba ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye yekke yafuna ekyo. Eyandibadde owokubiri yali muwala wa Nabbi Zainab radiyallahu anhu, kubanga naye bamuzika mu nkutu ya kitaawe sallallahu alaihi wasallam. Naye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul saabannanfuusi wa eno, kujjukira nti omunnanfuusi aba mubi n'okusinga omulabe we yennyini, kubanga omunnanfuusi tomumanya, wanaakulaga nti muli bwenna n'omusunira ku byama byo, naye omulaba omulengera nti yuli mu distance n'okweka ebiki ebyama byo. Naye omunnanfuusi aba mubi nnyo. Naye bwe yamala okufa, abamu ku baana be yali yazaala ab'eddiini, omwana yalaba nga taata ayimiridde bubi gy'alaze, kansabe ejjubba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugimuziikemu, oba oli awo anaafunamu ku buweerero. Nti ya Rasulallah a'tini qamisaka ukaffinuhu fi, mbadde nkusaba ompe ku jjubba zo nzikemu kitange. Najjamu
amuwa. Ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallam tebamusabanga kintu ng'akiinako obusobozi n'akikuma mu bitendo by'abannabbi. Bw'omugaa nti enkofu eri ku mutwe gimpe, bo tebalinga ffe. Essaawa mbadde njala, essimu ye tebamusabanga kintu okujjawo ng'akola ki? Ekyokubiri, ba ambiya alaihim salaam bo tebaterekanga grudges. Abeerawo n'ekintu ku mutima ogundi oyo anta masala mutunulako, bo tebaterekanga busungu. Wadde omusajja yali yamukosa ebyenkanidde awo nibagala muzika mu jjubba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, ekyo kitiibwa. Kubanga gwe okukwatako obukwasi bwoti ku lugoye lwa nabbi, blessings zokka zofuna okukwatako obukwasi bwoti, okukwata ku sikiini ye, kubanga yo yali yakkirizibwa mu busiraamu. Allah yatukkiriza okumutabarakako, yani narujul baraka, okufuna emikisa ku ye, ku nviiri oba ku luviiri oba ku lwalo oba ku lugalo oba ku lugoye, kukwatako obukwasi. Ate butyo okwambala, abasigadde bonna kiri haramu. Tiseeka gundi okwata ku jjuba yofuna emikisa, tekikirizibwa. Tewaliyo seeka n'omu mu nsi yonna nti bw'okwata ku jjuba ye ofuna emikisa, taliyo. Era banashiriki yennyini, ekyo kyali kyakkirizibwa ku muntu ogu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olaba ne basajja b'okulusege tekikirizibwa, ba Abubakari, ba Umaru, ba Uthmani, ba Ali radiyallahu anhum jamia. Kubanga olio kiteekawo nti bw'okwata ku jjuba ya Abubakari ofuna emikisa, kyandibadde kisawundinga bulungi, kubanga kiraasi nnene, naye tekikirizibwa. Olwo ate ab'omulembe gwaffe guno, abagayavu b'eswala, abalala baferefere, naye TV olabira ku TV abafere bennyini. Ye yali yakkirizibwa sallallahu alaihi wasallam attabarruku bihi, okusaba Allah atuwe emikisa oba okumugyako emikisa ng'okutte ku byalina, oba ngatto ze oba nviiri, hatta n'amazzi ge yafunangamu wuzu nga tegatuuka ku ttaka, baagabakanga mu bbanga ne bagamalawo awo. Yekka ye yali akkirizibwa, abasigadde nedda. Bwe twali mu hijja yakola emu yokka sallallahu alaihi wasallam, yali mu tenti gye bamukolera, n'ayita Bilaali ayite mazzi ga wuzu n'akataasa oba akabaafu, n'anabira mu kabaafu n'afuna wuzu bulungi, n'agamba Bilaali amazzi gatwale ebweru ogakole ki, ogayiweyo. Ku mulyango gwa tenti eŋŋuumi yali awo ng'ogayiwa wandi, twagateeze dda wano nga n'agatwala gennyini ageetaaga. Yali agala kusooka kuva mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agayire bw'ati, naye asanga bakoze eki? Ebyo biri ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka, tewaliyo mulala akkirizibwa ebyo. Tewaliyo mulala yenna akkirizibwa nti bw'oyambalako mu nkofiira ye, simanyi bw'omugwa mu kifuba, simanyi bw'omukwatako mu ngalo. Abasigadde ffe bamu, abasigadde ffe bamu, kubanga obugayaavu mu swala, obugayaavu mu mazambi, obugayaavu mu Qur'ani ebbanga liyitawo tetunudde, ffe twenka. Nabbi yali mugayaavu wa swala sallallahu alaihi wasallam, nga yasalanga ekiro kiramba ebigere ne bizimba. Ate kusala buli kanaku, buli kiro. Ffe bwe twali tufunyemu mpozi ng'ebizibu bisusse nga tujja kusalako ekiro. Olaba atandise okuyimuka okusala ekiro ng'omanya omulimu oleka wali ebitabuse. Bagala kumujja mu kifo, balamufumya ofiisi bye, naye nga biteredde bwe biti bitambula bulungi, ng'ani asala ekiro. Bimala kkalubamu, simanyi konteina bazikutta, aba revenue asaba sente nnyingi, ng'awo ng'ayimukayimukako ekiro ku musaala. Naam. أن امرأة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ما أعيب عليه في خلقه ولا دين ولا في دينه. muno mulimu okuba nti abakyala abamu Allah yabawa aboogera amazima wadde atuuse mu maaso ga munnaddiini okuloopa so si kuwaayira. Ya Rasulallah, musajja wo Jeno Thabit ebyeddiini ekyo yakimala, talina buzibu na ddiini. Ebyempisa ekyo yakimala, talina kamugo konna, ebyo yabimala. Siina kamugo ke mukwata mu ddiini wadde empisa ebyo abiri alyoke. Naye abakyala abamu bw'atuuka mu maaso ga sheekhe gy'atututa emisango ng'ateekako ebirala yongerako ebirala, ngera bumanyi binadamu oba ensobi wakola emu ozibanga 100. Naam. ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته أتردين عليه حديقته. oli mweteefuteefu okuzzaayo ennimiro gye yakuwa mujja ssente empya n'enkadde kubanga amahale galina okuddayo. Omukyala n'agamba nti ndi mweteefuteefu kubanga saagala mwami ono. Naam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلي الحديقة وطلقها تطليقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقم مسجى وجينو ثابت بن قيس أقبل الحديقة. أما هاري بغا كدزا أغني من وجيكيريزي، ما هاري بغا كدزا أغني من وكولاشي جيكيريزي أمتي أغني مريكا أغني جفني مريم بولالا. نعم. وفي رواية الله وأمره بطلاقها. نعم. وأمره بطلاقها. نبي صلى الله عليه وسلم نالجيلا Jeno Thabit bun Qais mukyala mute amakulu akkiriza okweyambulula kwe kubanga okweyambulula muteeko mu miteeko gya talaka kadirisa mu budirisa bwa talaka. Naam. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس افتلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. اختلعت منه يميامبولا. اختلعت منه يميامبولا nabbi n'ateekawo nga iddaye ya mwezi gumu olulwala lumu. Mu talaka eri ziba myezi 3 ate mu kweyambula guba mwezi. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. مرواية ndala batuga nti Thabit bin Qais kana damima al-khilqa, yalina obumogo bungi ku kikula. Damima nga bwe twalabye nga feesi eringa eyagooma, oyinza ogwawooza yagwa ku accident ate olidde yalina musajja muki. Naye ekyobuddugavu tekirina buzibu kubanga ate wali abaddugavu ng'ate bannalulungi baserulungi, naye yali damima. Damima kitegeeza omuntu ng'aleka yafuna oba buzibuzibu n'agoomagooma, ng'endabika ye talabika bulungi. Ate ng'omukyala yali Jamila. Jamila kitegeeza beautiful. Already yike nnyini obutonde bwe yali mukyala mubalagafu Jamila radiyallahu anha. Kati omukyala nalaba nga era naga nti lawula makhafatullah, ya Rasulallah nkulayirira Allah nze mba kubanga sitya Allah, idha dakhala alay labasaqtu fi wajhihi. Yandibadde ajja gyendi yandibadde muwandulira malusu mu maaso ge, saagala kunkwatako nze ndabikira bubi. Amakulu omukyala yali akooye, naye nga gwe bakooye eddiini nzijufu, mpisa nzijufu. Kati olaba bakoowa kiko ekyo, empisa nzijuvu, eddiini nzijuvu, ne bumaali waali, ne jana weeri, ne bumaali. Kaakati ojjukira nti emaali tewali, eddiini tewali, empisa tewali.
era kati fe batuyamba na buyambi. Omukyala gwe yali akooye ye kennyini akakasa nti ku kyeddiini ekyo yakimala, ekyempisa ekyo yakimala, emaali weeri. Gye bayita shamba okimanyi gwe, shamba eba faamu nga nembwa yekunekubako nembwa ezikuuma kyalo kiramba kiri awo kikomeeyo kuliko bibala byo nga yamuwako emukuzi yayina nyingi ngamahali. Kitegeeza omusajja ali mugagga, naye omuwala yagaa nti nze byonna saagala, eddiini okke, pisa okke, maali weeri, jana weeri, naye nze simujja mugasa. Amakulu we yagenda nga gyali nga ye omukyala tabaamu mu kisaawe, emipiira gutambula bulungi kubanga opponent ali casual. Kati munasamba mutya omupiira nga opponent ali casual, opponent bonna oteekeddwa okuba nga bali active. Nalaba nga ekyo kigenda muleetera ebizibu kiyama, kigenda muzaalira leenya, tatuukiriza buvunaanyizibwa. Lawula makhafatullah, nze mba kubanga sitya Allah, kana idha dakhala alay labasaqutu fi wajihihi, bwe nandabye nga jajendi nandi mukasukidde amalusu mu mukyenyi, saagala. Ekikulaga nti natama yembeera yali ku mwana muwala ono. Amakulu abakyala bakoowa, kisoboka okuba nga sente weeziri empya n'enkadde nogeza abakyala baagala kiraba ennyumba gyalekawo, laba ekikomera. Fe abamu bwe twogera bwe tutyo, goyinza ova mu ekyo kikomera n'ogenda mu kazigo ka luumwemu, kisoboka. Fe twogera situmanyi ga nti abakazi tebalina magezi. Laba ennyumba gye yasuddewo aba ayina, kubanga yamanyi peyini gyayitamu. Fe tulaba byakungulu wano, tulamula byakungulu. Kati tolinayo omukyala gweoyinza kuŋŋamba yali ayinza kuddayo kubeera mu life nga Jamila gye yalimu ya Thabiti. Ye kennyini yali ekugambye nti eddiini 100 ku 100, empisa 100 ku 100, bumaali 100 ku 100. Nejja nangirabako wano naye nze sijja kufumbawo. Kati wano waffe ogenda mujja wange eddiini 100 ku 100 alirida empisa. Fe tulina empisa ku bakyala. Kale nno hadithi eno eraga nti kisoboka okuba nga omukyala embeera tagisanzeemu mirembe mu bedroom eyo. Bedroom kikulu. Bino byowooza mbu ennyumba ebadde ya bbeeyi, bagge yajja kusula mu nnyumba gye bamujja tewali nnyumba. Ne wakitawe gye wamujja baali basula mu nnyumba ssebo, tujja tukangakanga na kayumba. Sente zibaddewo bagula buli kyakulya. Eri yali afanjala wakitaawe, musajja alina sente, buli kyakulya akireeta, yajja kulya. Omukyalo oyo teyajjawo kusula mu nnyumba nnungi nakulya. Waliwo program enkulu ennyo ezamuleetawo buli wezigaana okutereera, toyinza kubeerawo mirembe. Kazibe wadde sente zijjudde, ewakamba kumawo obukuumi, buli passport simanyi ku visa, buli kika kya visa ayina, tewali makulu nga tewaliiwo programu yamuleeta. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naam. Hadithi badde wedde bulungi. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ذلك أول خلق في الإسلام. أول خلع وكان ذلك أول خلع في الإسلام. ويمشال يسكوكو يامبولا من دين الإسلام. وايت وبانغاو كو يامبولا أسوكرا كويو نتويغا من أماتيكا. نعم. قال المصنف رحمه الله. أبارك الله فيكم. تجاتاني كلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إمام singa omwami alika mukyala we nga tamuwadde talaka kumala emyaka 14 naye nga buli kimu akimuwa ekyetaagisibwa ewaka naye nga talinnyawo kigere kyonna ewaka mu myaka egyo gyonna, Imam omwami balamulwa atya musiraamu? Kyekiri Allah kyaga nti fala tamilu kulla almayli fatadharuha kalmuallaqa. Omwami oyo yaafuna abakyala ewalala, naafuna bye yeetaaga,
katono namufuula nga muallaka kyekintu kyebawanise ku musumaali awo ngaessaawa eyo eri muzikiti ebeera awo enfuufu biki byonna obunyogovu ebbugumu yeeri awo ekyo kiri haramu era musango munene lagugaana togezanga gwe olwokuba ofuna eri abalala onomuleka mu bbanga mbula okuba omuleza sente nemmere n'ennyumba bamuzimbira era omukyala afaanagana bw'atyo akaddiira ku supiidi ekisooka omussaako obulabe bw'amaanyi alina obwetaavu alina abamwetaaga abamwetaaga bamutya muka musajja ate bye bamusuubiramu okufuna nga muka omusajja tabifuna kubanga lwebagamba nti omukyala oyo nandibadde mumutwala naye aye nabba naye ate byebigaa nti bamuyina tatuukawo Allah akigaana mu Quran fala tamiru teweekubiiranga egyo emyaka 13 gyagambye alina abakyala baki abalala ye gyalaga naafuna bye yeetaaga oyo amulesaawo kyennyini ekyo Allah kyagaana mu Quran mu aya eyo ekisooka agenda namukola akakodyo alekawo nga nafaka yonna weeri okulabirira kwonna ekyagenda nti buli kimu akimuwa ekyo kimu ku bintu ebyobulabe kubanga bamusibye era bwemukwatako abamuka musajja amuwa rent amuwa medical home maintenance ebyo bikulu bisookerwako abaala amaze okulaga nti ono omukyala mufumbo naye singa gigenda myaka 2 nga tabimuwa tewali rent tewali medical teri kulya teri kiki naye nga tamulaba neogiwera emyaka egi tuba tumugaba ewalala obufumbo babuweddewo mukazi wattu yamanya alidde atya ezimujjanjabye nga alwadde azijjeewa agenda kusula ate ne rent amugjeewa myaka 2 gyokka gyetukuwa alugana tumugabe naye buli wabanga buli kimu akyakireetawo omukyala yalina okukoona yeyambulula oba nasaba omwami amuwa ettalaka kubanga bamukyala we amulabirira mu basics ezisinga needs ezisinga lwakuba tatuukawo kati abantu tugamba nti akole kholo yeyambulule era osanga abakyala bangi aliawo omusajja yanyima ttalaka nandibadde nagenda dda naye ndi tamanyi nti ate naye asobola okumuwa alinayo kawinda akalala wafulumira kati olwo yaŋŋa nti namweyambulula n'agaana ani agende tujja mulinda amale kukkiriza si byakukkiriza kubanga era n'omukyala eba bamuwa ttalaka takkiriza naye yeebezezze khalaasi n'omukyala waba yeyambulula omwami tajja mulinda nti kati nzikiriza kandi tajja kukkiriza naam Imam oyogedde ku Nabbi Yunus tutegedde nti abaali ku lyato baali bashiriku Nabbi Yunus bwe yadayivinga kyekyaddako nene abalunnyanja babeera nejebuli eno abalunnyanja bashiriku buli nsi gyogenda okugendamu abalunnyanja abalunnyanja bavuzi b'amaato ago abajjayo ebyennyanja baki si bashiriku balwadde abo bolaba era waliwo emikolo gye mulina okukola kubanga bubakakasa nti ennyanja si ya Allah eriko nyiniwo omulala nnyo mukambwe mbu omuyaga obwo gujja omuyaga mbu aba atabuse balina okusaddaaka Nabiyullahi Yunus alayhi salamu alina kissa ye mpanvu ddala kyafaayo kye tulina kisoma mu bujjuvu bwakyo gyekiva negyekiraga naye faltaqamahu lhut Allah atunyumiza mu Quran nti lukwata nemumira lukwata biri ebyennyanja biruva okwaya ebibeera mu zi oceans yeyamumira tirina kugaaya just ffe tuba katini nnyo ku lukwata saizi kwezi naye programu yali ya Allah tabaraka wataala programu bwati Allah yali yasetinga namala bw'ennaku 3 nemuzzaayo gye yali ava addeyo ku mirimu gye bamutuma naye kristo esaana kusomebwa mu bujjuvu Nabiyullahi Yunus alayhi salam era Allah amuyita Dhannun amuyita sahibul hut nanyini kyennyanja n'amannya amalala naam Imam bwemba n'omukyala nga wasitira nga nze tenkolera nkikola ntya mba mukendegu wa imaani
Omuntu olina ozanyiraku golodi banaddamu nabo tetusaaga. Olina golodi nga tomuzanyiraku. Naam, olina golodi. Shaitani gamba nti audhu billahi minash shaitani rajim. Sitira nnungi nnyo ku mukyala wo. Bw'abanga asudde ogiteeka kwebaze Allah tabaraka wa taala. Okujjako ng'agiteekako nga muli babiri ne mu nnyumba, ekyo kiri haramu. Naye omukyala agenda mu katale kugula nnyaanya, ng'oli mu tawuni ku mulimu, ataddeko sitira, mbw ate gwe tebikolera. Otegeera bulungi? Kyewuunyisa ekyo. Sitira emuyambako okuwona abalina endwadde z'emitima. Kirungi nnyo ekyo. Okujjako ng'agiteekako nga muli waka, ekyo kyo oli mutuufu okomplaininga. Naye muleke ayambale sitira, ate era webaze ne Allah okuwa oyo. Sinzaga nti bukendeevu bwa imaani bwe bukozesa ekyo, naye butamanya bbeeyi gy'olina, butamanya muntu gw'olina bbeeyi ye. Allah akusaasidde ayambala sitira, Allah akusaasidde ayambala jiribaabu, mbw ate nze tibinkolera. Awulidde? Nze babutera okubuuza akabuuzo, butera okalaba ku social media, bateekawo ka switi akamu nga kasabike bulungi, ng'akalala si kasabike. Era okubuuza otolako kaluwa ku byonna. Buli omu asonga kana akasabike. Kate gwe oyagala katali kasabike. Muleke ayambala esitira ye, era webaze Allah. Kitegere butegeezi nti ekyo kyakola kya bbeeyi era kirungi. Era emigaso egikivaamu yidde eri mukyalawo obutafuna nnyo balwadde ba mitima. Mukwano gwange yanyumiza, yali agenze ekafe gy'avaazi n'omukyala, n'atuma omukyala agenda agula ebyo milkshake ebyo biki, yagira ateekamu amafuta. Kati omukyala bwe yatuuka wali ku kawunta n'asangawo omwami n'amusaba omukwano. Kulabika bulungi, biru gireke nja gisasula, n'amuwa ku ssente, n'amuwa ne business card okuli ennamba ze. Kati omwami n'afuluma n'aga, kati aba afuluma n'asanga ati mukwano gwe, kumbe yebba wooli gw'adaakwana. N'amusanga ateekamu amafuta, aga nti bateeke mu fulutanka nga wabula gyebale gigenda gitya, teeka mutere mu fulutanka. Nanyumyamu. Kati omukyala gy'akomawo amaze okugula, n'aggulawo olugi n'atuula eri. Ono yasiibula busiibuzi. Kati omukyala mubuuza nti oyo mwami baddeawo ku ddirisa mumanyi nti mukwano gwange nnyo, nti kwata zino sente zo zimuddize n'akapapula ke. Ambuuza bino byaki? Timusanze wali n'asasula ne ssente n'aŋŋamba nga wendi beautiful, n'ampe akapapula business card kuliko essimu ze. Tuli ffenna? Naye omwami mubuuza omukyala yali ayambadde atya? Ekindeeseza Kristo awo, omukyala yali ayambadde atya? Nti buntuntu baasi. Yali ayambadde buntuntu obumulaga ekikula, ate nga balina ebirwadde mu mitima bituuka mangu, kantu katono nnyo bwe kati ekirwadde nga kituse. Ekibuuzo kisembayo sebo. Onaabuuza agamba nti mukyala wa Nabbi ayitibwa Hafsa radiyallahu anha nga muwala wa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, Nabbi naye yamuwasa nga alina obufumbo gy'abudde. Hafsa binti Umar bin al-Khattab radiyallahu anha, first born wa Jeno Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, bamitanga Hafsa, yamugabira mukama we sallallahu alaihi wasallam. Era eyo Kristo butegeerera obulimba bw'abasajja Abayudaaya, mbu Umar yatta omwana w'omuwala n'amuziika ng'atya obwavu, tattangako ku mwana we. Omwana w'omubereberye muwala ye Hafsa, yamugabira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye era mumugabira ava mu bufumbo bulala, era naye mumugabira ava mu bufumbo buki bwe yasookamu obulala. Bakyala ba Nabbi 95% balina gye baasukanga okufumba ne balyoka bajja mu maka gano obufumbo buki bwe yasookamu obulala. Bakyala ba Nabbi kujjako abakyala babiri
Aisha radhiyallahu anha ni Mariyatul Qibutiyya azala Ibrahim last born wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.